omusajja n'atandika okunkwatirira. Yali antabukidde era singa nali bano abantu kubanga nali ntiisibwamu nali nsa nti yali mulema. Yali mulema naye nga kirungi atambuza ebigere ebi. Ono yali akulya naye yali mulema nga ggwe. Naye ono yali muko stede. Gwe atoola ku lw'omwana omuto era gwe asembeza omwana omuto n'omutaasa okubuyaana okubonaabona n'okubula oba oyambidde ddala Katonda. Tulyogera tutya nti twayamba ate twabasomesa tetwabayigiriza tetwabavuba mu bunnya bwe batambulira. Amanya bampita Metani Kurabongo oba Rima Sam. Sinzira na Kurabongo Charity Foundation kujja gy'oli mwana wa Katonda gwe atugoberera bulijjo entagera azaagoberera obuweereza bwaffe okuva gye twatandikira okutegeeza nti tulina campaign gyetutuumye Let My People Go. Campaign eno twagala okujja obuweereza Kurabongo Charity Foundation ne Makindye. Kyekiseera tuve mu kifo ekipangise, kyekiseera tuve mu kifo ekifunda tugende waka. Katonda atuweeka Mmengo era n'atuwa n'amaloboozi munda muli agagamba nti tulizimbako amasomero amasinzizo naye waggulu wa byonna tugenda zimba enju tugenda okuŋŋanyiza abaana b'oku street bonna. Olwo nno Katonda basinkaniraawo bayigirizibwe baddaabulizibwe mu bwongo ne mu mubiri. Ekiseera nga kituuse ekituufu balikomawo mu kibuga okukyusa ekibuga n'ensi yaffe. Tusaba buyambi bw'okutukwatirako. Tuli mu kuzimba tulina ebbanga kati eritasukka mwezi okuva wano si kikolimo nedda twagala genda waka. Rent atususeeko ebikeme Makindye bingi. Awo nno maaso go we tugira n'entebe okutuulawo okwogera naawe okutegeeza nti watambudde naffe kyekiseera otukwatireko nekino tukiguse tugusiza ebintu bingi. Akasawo ka seminti ka mitwalo 3,100, emmotoka y'omusenyu ya mitwalo 9, emmotoka y'amayinja ya mitwalo 16. Kyonna ky'osobodde era nzikiriza nti gwagenda okutoola ku lwakino kigenda kuba omukisa eri enjuuyo. Campaign eno tegenda kuleka kyekimu gw'anaatoola egenda sumulula ensawo zo. Gw'alina ebirwadde ebikubonyaabonya, gw'alina famire eyuuga, gw'ebyenfuna ebyakwatibwa, alina abaana bakutabuseeko n'ebirala. Gw'eetaaga eddembe mu nsi okuwummula ng'okunoonyeza kwabula. Leka ensigo eno liba eddagala. Bw'onaatoola nkusabira awo nawo okutte Katonda azzeewo kiralu abulesingewo. Bw'agenda okutoola ku lumwana w'eggwanga Katonda agenda gubulesinga kiralu kuba kye yatutuma okukola. John 15:12 yatutuma kwagala nga naye bwe yatwagala. Tulina ozimba toilet ya bukadde 3.5 main building tugitwalaganya ebulako $5 million. Abaana basuka 15,000 katubajja wano tubatwale Mmengo. Tutandika obbateekerateekera mu ngeri entuufu. Katonda agenda kukuwa ebyo nabyo yayaanira singa otula ku lw'omwana omuto. Omukulu Waisebo je baliko baba kale sebo wena kyebale kale sebo mukama yebazibwe. Amina sebo Mbadde nsaba yesebo nkwa osooka otuwuzeko mu Lusoga. Abantu abali ku mpewo batuwuliriza essaawa zino. Okay, bakaire bange nenda okutwala omukisa guno kusiima Katonda atukoze ebyekisa era nenda okubiragalalawo nti Musengwa yebazibwe oba Kibumba Gungumale gati waifwe ni mumwena mwena abali kumpewo muli n'erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Weewaawo Yesebo oli ku MR Live amanya bampita Metani Kurabongo sebo. Yesebo ekitiibwa oba osobola okumpita Rima Sam. Yesebo Amanya go sebo amaina nditambula Titus mulema atakola losi mu Kristo Yesu. Ansinzire Bugweri district ekibuga bakyeta Idudi. Oli Bugweri essaawa zino? Yesebo Bugweri. Yesebo Lwaki bakuyita mulema oli musajja mulema?
nalinga mulema banvuma ino obulema kati namala geetaako ekyo ng'ogyovuma ngaaye ndisitede kati nga tigakaali awo tikikanumiriza mutima kubanga kyanumanga nga banvuma ati akola akagere nga kinuma nakukolima n'okukolima so kati naye bwe nalokoka awo nenkyusamu neeyita mulema kubanga tekikyasobola kunkosa. Kakati tuddizeekoko mu Luganda kubanga wadde olusoga lwe Luganda olumenefumenefu naye ate bannaffe bangi basobola okubuzaabuzibwa. Era kyembadde ngezaako kati bwe nali nga nkyali muto nalemala nga nkyali so kati naye omanyi ebyobuto ng'obeeramu n'effujjo naye nga eri bwetyo kati ne banvumanga nnyo wali abakyala abanvumanga okola akagulu okola akagere okola biki kati nga binnuma n'enkolima naye Katonda yanyamba kati bwe nalokoka neŋŋamba kati kaneeyitire ddala erinnya eryo erya mulema kubanga ogenda oli okubanga bwonvumira mba nkyendi nga sikiwulira mu buzibu. Yese omuganda wange weewaawo. Oli musajja muyimbi? Ndi musajja muyimbi n'umubuulizi wa njiri ndi producer wa music. Oli munnabitone Mukama akozeemu omulimu. Era kituufu. Weewaawo. Mulema waliwo olutalo sitaani lwagudde ku kyaki. Wadde nga nze nzikiriza nti sitaani mwoyo ali Katonda gwe yatuwaako obuyinza. Bwe tuyimirira ne twekuumira mu kubeerawo kwe tukukubira ddala ne gugonda era ne gudduka mu bulamu bwaffe. Sitaani yayimirira gye yayimirira ffe tutamanya n'atusindikamu omuzimu gw'ebisiyaga. Era mbadde ne Pulezidenti Maleeto wano ebbanga lyonna nga tubako n'eddoboozi etugatta ku mbeera z'ebisiyaga mu makyaki ne mu bayimbi ba gospel. Bwe mba naye mbeesinga nnyo ku bayimbi ba gospel kuba musajja muyimbi. Era ndowooza bwe mba njogera ebisiyaga mu kyaki nga mbyogerera ddala n'omusajja omuyimbi ate abayimbi ba gospel gwe beesiga mba njogera n'omuntu omutuufu. Bwe twanyumya emboozi olwo nno kwe kuŋŋamba nti nedda olutalo n'oluvudde wala waliwo ne mukwano gwange muganda wange mwene mulema gwe baali balivudde gwe baali balidde ebisiyaga yawona buwonyi omusajja yali amulidde ebisiyaga yawona buwonyi Katonda yazza bibye. Nengezaako kukubirako naye engeri gy'oba mu studio wakukulusedi nennemu okufuna ng'essimu yo teriiko kakati olwaleero Katonda kwe kunnyamba nenkukubira. Mulema Pulezidenti Maleeto bye yaŋŋamba bituufu baali bakulidde ebisiyaga oba mboozi za Geresa Bugeresa ng'abantu abalala babyogerako kono n'amannya g'abantu n'okuteekawo ekifaananyi ekyali kituufu ku kyaki. Ekisookera ddala ebisiyaga weebiri bituufu. Ekyokubiri Pulezidenti Maleeto kye yakugamba kye kituufu ebyaddala nti bwe nali ku kyaki we nakulira oba we twalokokera waliwo omuzeeyi omusajja gwe yaleeta omuweereza simanyi oba n'amuleeta kati ekiro ekyo twebakanga mu luumu ze zimu omusajja n'atandika okunkwatirira nankwatirira ngenda nga mpulira nkwatirira ekiro kiramba kati nempulira nga neetamiddwa kati ekirowoozo kyanzijjamu nti ono omusajja yandiba ali ebintu bino naye mu kusooka nga yeeyitanga omusumba. Nenzuukuka nentabuka ekiro nasooka nenvaawo nenyimirira wali nensirika kati bwe naddangawo okwebaka nga ate kati akomawo okutuusa bwe natuusa ekiseera nga mpulira neetamiddwa nenkambuwala ndowooza era gwe omulundi gwe gwasembayo okujja ku kyaki okutuuka kati simulabanga nako.
naye nga yali antabukidde era singa nali bana bantu kubanga nali ntiisibwamu nali ni muntu w'amaanyi ng'ekiwago nkirina. Nali muto naye nga ekiwago kyo nali nkirina nga bwekubeera kuyimirira era n'obulokole naye sinayimirira bulungi kuba nali wanjaga nga nkyali bulungi kulokoka. Naye omusajja yali antabukidde ebya siriasi. So kati olutalo lwe muliko lulungi ate lujja tuyamba ate lujja kuyambako abantu abalala kubanga omuntu asobola okujja mu mbeera bwetyo ne muzeeyi yali amwagala ate naali amulya yali mulema munne. Ate omusajja ekyewuunyisa nti yali mulema. Yali mulema naye nga kirungi atambuza ebigere ebi. Ono yali akulya naye yali mulema nga ggwe. Naye ono yali muko stede ng'alinamuko naye nga era engeri y'emyaka gyali egijje nga gikuzeekuzeemu agandi yali tansobola wadde nga nze ndi mulema naye nze nkola ebintu bingi nkuba akapiira nsobola okudduka nsobola ebintu bwe bityo kati ye obulamu bwe nga kale mulema naye kati ndowooza yaneekengeera. Weerayagala okukulira ebisiyaga wali n'emyaka emeka? Awo nali n'emyaka ndowooza nga 17. Defilement yennyini eyo 17 yali ayagala kudifayiringa si kukulya bisiyaga kukusobyako kulya ku mwana ataneetuuka bisiyaga. Teyali alowooza okukola. Wali oli awo yatalinga mpolampola okukwatirira akunyogootola? Nkugambye nali mutulo. Nali mutulo. Kyova si kirungi okwebasa abagenyi n'abaana. Nakyo tulina okubeera abeegendereza nga kati ffe tukuzeekuzeemu tugenze tubiraba. Bw'onyaniriza omugenyi kyobola kyandibadde nga kirungi bwe tuba tuzimba ne tuzimbayo n'ebifo nga abagenyi bwe bajja asobola okusula eyo. Asulayo n'emizeegi. N'emizeegi. Abamu bafuna chansi lwakuba nti omuwadde chansi ya abamuliraanya awo. N'afuna chansi ekozesa ekintu nga bwe kityo. Kuba nze singa saali nga ndowooza nnyo ndowooza singa yali mulala yali asobola omukozesa. Ayagala kumulyanga nange mulumu mwendi twali ffenna. Mulema ayagala kukikola. Muwandikire mugamba mubadde mutyamu abateebaka mukokota. Nayimirira ekiro kiramba nyimirira buli lwenjira bwe nti ate asituka. Musajja nga atabuse engamba gwe nze nja kukulinnya. Sintegeera kubanga alimugoba ku makya. Era ku makya muzeeyi n'amugoba kuba nasituka bwe nti nemugamba muzeeyi gwe tulina tategeerekeka. Muzeeyi pasta main pasta w'ekifo ekyo yali muzungu? Yali muzungu. So kati waliwo ebintu kati nga muzeeyi bwakulaba naddala kati nze muzeeyi okundaba kiringa nze kati yansanga nga ndi wanjaga obulamu bugumu ndi bwentyo life yange bwetyo n'akaaba nawuli kati muzeeyi bwe yali nga ndowooza ngeri yatusanganga kati ng'oyo yaliko ne talenti ng'aliwo byasobola okukolako. Ekyamuleetera okuba nti muzeeyi asobola okumwagala abeerewooko afune ku chansi ebeera ne muzeeyi tena okufuna ku mukisa. Mulema ekitegeeza abantu abagamba nti abazungu be baleetamu n'ebisiyaga si buli muzungu nti ali ebisiyaga kya bulimba ekyo. Ekyo muzeeyi olowooza lwaki yakeera ku makya n'amugoba kubanga yali takyagala. Si buli muzungu nti abyagala. Waliwo abajja ne aimu zaabwe nebeerayo nga kati ono taata waffe nze kankubuulire simanyi oba nandibadde oyo musajja kye yankolera mu bulamu. Simanyi nze kino kyendireero omusajja omuzungu kati naye bwe yansangira bwe ntuula okuwa testimony kugambye simanyi nakumanyi. Kakati musajja ayagala okukulivula ekiro kirambo dduka ogamba muzeeyi era ku makya. Ndowooza era eyatwasaamuuko yali maleeto kubanga bwe yazzu n'agamba kiki nga temwebaka.
kiki nga temwebaka naye nenti okugamba maleeto ekiro ekyo nasooka nentya kati naye we nalabanga bitabuseemu we nakambuwalira kati ku makya nengamba muzeeyi namugoba immediately tewaali ki namugoberawo nagamba genda namuwa transport nagamba genda ndoza era okuva ku olwo sidangamu nakumulaba. Songa nziwulidde muganda wange mu byonna ensonga gye tuliko tulina okulwanyisa ebintu bino bive mu kanisa, bive mu makanisa, bive mu bayimbi, bive ne mu bakulembeze bonna. Amanya bampita Bright Gowa Maleta Apostle, I'm a gospel artist, I'm a gospel minister. Mukama muweereza. Oyina family day out abantu gibagambe. Ladies and gentlemen, which janga enaku z'omwezi 27 ndina gospel tulina evening gospel family day out show egenda abira mu kanisa awo ku church bagiyita Covenant Prayer Center awa Musumba Sam Kawonawo wetugenda okubanga tubeera opposite ne paka y'Ebusabala tugenda okubanga tubeera mbayise okuyingira kwa bwerere. Just come as your support. Wonyumirwe nnyo ofuwa, wonyumirwe nnyo tuwa ku sente. So twagala kulaba nga tusabisa abantu affe. Bring your husband, your wife, your boyfriend, your girlfriend. We are ready to sing for you. Tukusabisa bijango tubeere nga tugenda mu maaso. Osobola okunfuna ku namba yange ya WhatsApp 07557 26 8 abamanyi oluzungu 0757 266080. Onaabo ntuukako bulungi enamba ogikuba eyitamu ate woweereza message ku WhatsApp eyitamu taata. Mujje tubeere nga tusobola okubeerawo ate n'ekyala noonya manager. Maze banga dene ngazaye managing taata. So kati right now byenzi towereddeko tulina okola video ezakabi, tulina okola audio wakabi ennyo nga tutumukoledde na mu Uganda ne mu nsendala tugende kutukolereyo. So we need a strong management. If you are there, the Lord has blessed you, or you have any idea that you can contribute towards my music journey, so you are most welcome. Mukama ko mukisa. Era gospel artist gospel music twagala tumulabe nga atudde ku kwa twagala kula gospel music nga atudde sachula ku nfete. Era tukubiriza buli musumba yena ali eyo simanye ebintu bino webikyukiramu okubeera nga nti tetuwadde nnyo maanyi nnyo bana Uganda ku platform zaffe. Nzijukira tewali radio wane etasondeddwa sente zaffe. Nkubalya radio nti eno yasondebwako sente ya taata wange oba nange nagisondako. Kutandika kudala ku radio zonna ez'abalokole zonna. Tewali radio eguddewo bugwe ba. Tusonze sente, utasonda sente za radio, tusonde za program. Utasonda za TV, tusonde za program ya TV. Every church. But I don't know kawukumi wavudde oba katwewungu oba ki. Netuba nga tukuba ennyimba z'aba Nigeria nnyo tubawadde amatu n'Abamerika tubawadde nnyo amatu. Ntambuddeko naye Nigeria kye basooka okola kiri kintu kimu kyokka muganda wange. Bo bagoba buli club, buli church, buli kyonna it was 90% music w'omu ggwanga. Kati ate ffe wano saa zino olaba nti tuli music wa Uganda eri 40%. 1% kale kangambo ba 10%. Nowewuunya fe abasonda TV, fe abasonda zi radio naye ate tukulaga ne bananyine bo bagenda okufa Abanigeria tebagenda abaziika n'abala ebyo ebimu ku bya lwaza radio cancer mangu atalyoka gwe neddalu mu radio. Okiwulira maze radio oyo yatuukanga essira nga bagamba banaye abantu tubasobola. Waliwo ekiseera buli yakuba music muganda nge album ku album nga buli limba lwayisaawo hit nga bagamba n'abasajja tubasobola. Omanyi lwaki yagamba bwatyo? Wizkid nga ajja wano Uganda amuwandikira, Diamond Platinum naye nga alajja nayagala amuwandikire. Okitegera bulungi amawanga mangi nga galajja nagamba tubasobola. Radio muteekemu amaanyi mukube ennyimba zaffe wano, temuddamu kuba nnyimba z'obusajja tubukola ki
tubirese n'emizeze gino okwongera okubutukira abaana baffe biyimba byemukuba abantu bekisinga bakunama bali bijama kati osanga radio wano was a tweetambo urban radios urban TV they are too emphasized ku music owebweru mbono wa luzungu biwe mula bilyawe bityo ne gospel talimu alyawo bwati omanyika kati ndikuba sajula ndikuba ne gospel okitegeera osanga otula ku radio yo mu Misiri ojuwulira enyimba zonna eziriko zonna namba na Uganda tebayimba luzungu bayimba oluzungu temulwagala bebekulu yayimbya no luzungu mwagambye temwagala kyokka muvano muliza ba Wizkid Diamond Platinum muliza baani abo bana boy mwagala what do you want ate mmwe mwama bakwana oku album tekigenda akola akadi yenyo who told you to music alike expired date kuliko expired date tuyina na abajamaika bano is it was tawasirwaire ho waliwo mujamaika yamala emyaka nga 5 plus oyajira nalyoka akubo oluyimba ngo yasanga mukwano gwe yalinga naye nga ye matiranga bali ku street eni nakikuba sente namuteeka mu sente nakuba yiti netunyumira reggae wano nawana Uganda bamuleetako wano so kati kyengamba nti ffe bana Uganda ngaffe kutandikira ddala ekigenge kyatulya dda bino abasumba bandi badde babyogerako byenjogera naye kati nabo kyabalya dda oba nakyo nebuuza abayimbi bebweru abo management zayo kwa balina mu company za amanyi owai tusimbe wakati awo tugenda kukoma omusajja bali bamusiyaze muganda wange naye nze wena bawulira nange nanebakanga kwegamba omuyimbi oyo nange yali gwe nakunyumizaako nti yali andidde ebisiyaga yali angobye mu gospel industry nga nkyali jinja